abantu balina obuzibu bwe batuukamu obwenjawulo mu ngeri ez'enjawulo. Abamu ne tutuuka n'okutukawo n'essuubi nga tulina obuzibu obwo, ng'olaba ddala ensi ekoze etya, erabika nga ekomye. Naye buli wobeeranga n'obuzibu ojjukiranga aya ezo bbiri Allah subhanahu wa ta'ala zeyakulembeza n'ennyukuta ekakasa naga nti inna, mazima ddala awatali kubuusabuusa. Akanyugo konna kobeeramu, obuzibu bwonna bwobeeramu, Allah yagamba nti ma'al usri yusra. Olaba al-ma'iyya huna, Allah yagamba nti inna Allaha ma'a as-sabirin. Allah subhanahu wa ta'ala abeera n'abagumiikiriza mu ngeri ey'enjawulo. Kadhalik ali mu buzibu manya ti Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti obuzibu tebutambula bwokka, obuzibu tebutambula bwokka, wabula al-usri yamshi ma'a al-yusri. Obuzibu oba bujja eri omuntu bujja n'ekintu ekyokumeka n'ekyokubiri nga nakyo bwe bwangu. Allah naddamu n'akikakasa ti inna ma'a al-usri yusra. Teyakozesa nnyukuta ndala. Ennyukuta eno eraga nti ebintu bino bitambulira wamu, ma'a biri wamu, so si kubeera nti ekimu kijja ekirala kinajja oluvannyuma, la, bijja lutya, bijja lumu. Addiq kikirizanga akhi al-karim ti obuzibu bwolimu bwajja n'obwangu. Kati woba otuuse ku buzibu kakasa nti n'obwangu bukola butya, n'obwangu bujja qariban. Ekibusibye kiseera Allah subhanahu wa ta'ala kyeyagera kino ekyobuzibu kye kirina okumala, naye kiseera kyakyo olunaggwako bwe bba, naam, satahillu makana al-usri madha yusra. Abamanyi b'obusiraamu balaga tadhakara Allah subhanahu wa ta'ala usran wa dhakara ma'ahu yusrani. Allah subhanahu wa ta'ala yalambika obuzibu bumu, ate mwana wattu n'alambika nti butambula n'obwangu bwa mirundi emeka, bwa mirundi ebiri. Otegedde akhi al-karim, kyetukomekereza nakyo olw'obutte, ebbanga lyonna lyobeeranga mu buzibu, ebbanga lyonna lyobeeranga mu buzibu oba mu kanyigo, la taqnat min rahmatillah, la taqnat min rahmatillah. Olw'obukakafu obwo Allah bwatuwadde, tokutukangawo n'okusuubira eri okusasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala ti mwana wattu okusasira kwa Allah kujja gyoli. Kusasira kwa Allah kujja gyokoloda, kujja gyoli. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga atuyigiriza ebitugasa ate atugase n'ebyo byaba atuyigiriza. Wa barakallahu fikum wa zadakum Allahu ilman wa hirsa.